tutuuse n'enkola eno eya PayWay eyanguyiza gwe munnayuganda okusasula ebisale byo mbagirawo. Mu programu eno njagala okutandika nga neebaza bambi bwafaayo n'obeerawo buli lwa mukaaga essaawa emu dakiika na 5 n'owuliriza nga nkusomesa enkola eno eya PayWay eyamba gwe okusasula ebisale byo DSTV, internet ne airtime obifuna ku kyuma kino mbagirawo nga tokozesezza dakiika ziwera 2 naye osasula DSTV ku kyuma kino n'osasula internet yo ku kyuma kino n'osasula n'ezo TV zammwe zimusubscribing nga Star Times byonna nga togenze eri kusimba layini ku kyuma kino obisasulirako. Kale nkwebaza nnyo gwe munayi gwabeerawo buli lwa mukaaga mu programu eno ne tusomesa enkola eno eya PayWay ng'olaba programu zino. Nate era tukomyewo olunaku olwaleero tugende maaso ng'ate era tukuyigiriza. Mmanyi mulina ebibuuzo naye bulijjo okoma okuba n'ebibuuzo naffe gye tukuma okubeerawo nga tukusomesa. Kale no n'olwekyo katugende maaso nga tukuyigiriza oyanguyirwe okusasula ebisale byebyo. Nze sigenda kukkiriza kusigala ng'otakula obunfu obwo bwa airtime ofune obukyafu mu njala n'obulwadde ng'ekyuma kino weekiri ng'onyigamu bunyezi namba yo. Ate era sigenda kukkiriza kumala budde mu layini ezo ze musimba empanvu ezibaleeta ne stress ng'osasula DSTV ng'ekyuma kino weekiri. Era sijja kukkiriza kusigala mu layini ezo empanvu kusasula internet yo ng'ekyuma kyaffe kino weekiri ekya PayWay. Yiga buyizi nkola ya PayWay, yiga buyizi nkozesa ya kyuma kino ng'oli ku programu yaffe eno. Njagala tugende mu maaso nga tukusomesa okozesa otya ekyuma kino. Nkyakuyigiriza paka lunoofuna obulungi enkola eno ya PayWay. Katugende mu maaso ng'ate tuyiga tulabe oyanguyirwa otwagwe munnayuganda okusasula ebyo ebisale byo bye njogeddeko ng'okozesa enkola yaffe eno eya PayWay ate ng'okozesa n'ekyuma kino n'obuma bwaffe obwo obutono bwe mbagamba obupande bwe buli obutono obupande bwaffe mulaba kasita olaba akapande nga kaliko PayWay akuuma akatono ako ak'omu ngalo kabeerako agent waffe era abakuyamba ku bintu bino. Kati ow'omukwano kankutwala ate tuyige buli nakubambi oyiga oyanguyirwe okusasula ebisale bino mu kifo ky'okusimba layini eyo oba mu kifo ky'okutakula oba otakula. Kankutwale tuyige nga bulijjo bwe tuyiga nti tuyiga airtime ne tuyiga DSTV ne tuyiga ne internet. Kati katugende maaso era nga tuyiga tulabe twanguyirwa tutya okusasula ebisale byaffe nga tukozesa enkola eno ya PayWay. Tovaawo katugende mu kuyiga ate tukomawo. Kati tutuuse ku nsasula ya internet. Njagala nkutwale era tulabe nga bwe tuzze tusoma airtime, tusomye DSTV mu nsasula yaabyo, kati tuyige n'okusasula internet. Kakati ku internet kuno era tugenda ku kyuma ne tunyiga nti internet. Kati bwe tunyiga epesa lya internet era ereeta internet ez'enjawulo. Abamu bali ku Orange, abalala bali ku Datanet, abalala bali ku Ink, Warid. Kakati ngaffe nze nganze njagenda ku Orange, internet ya Orange nga nyiga nti Orange. Otuuka wano ng'oteekamu ennamba yeri ku modem. Ennamba kati eyange nja giteekamu. Kati olumala okuteekamu ennamba eno ng'era onyiga next ng'obwedda bwe tujja tukola. Kati enjawulo eri wano osangako package ez'enjawulo nga bw'olengera ku screen yange wano ng'olondako package gy'oyagala. Kati katugeze nze nonze bronze. Bwe mala okunyiga bronze nga nyiga next. Olutuuka wano nina okuteekamu ennamba yange y'essimu kwe nnaafunira ka message okulaga nti nsasudde ng'obwedda bwe tujja tukola. Kati nga nyiga ti 0754979325 ng'era nyiga next era nga bw'olaba nkola. Kati bwe tutuuka wano nanyize bronze saagala weerabire. Kaakati bronze eyo bwe nyiga next ekyuma kino kijja kundaga ssente ezisasulwa ku bronze. Kati wano ewange kuliko emitwalo 2.5 nga bw'olaba 2.5 era ze ngenda okusasula nziteeke mu kyuma kino nga ntandika okusasula. Kati bw'oba okoze ensobi ku kyuma kino olina omukisa okuddayo, osobola okunyiga epeesa eririko back likuwa omukisa okuddayo n'otereeza ensobi eyo gy'oba okoze. Naye kati wano bwe tuba nga tumaze okusasula sente omaze okunyiga epeesa liriko next ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mmaze okusasula. Awo kyemba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki okusasula. Bw'ojja ogula airtime kukuuma kuno onyiga airtime. Bw'onyiga airtime ng'oteekamu ennamba yo ey'essimu. Bw'omala okuteekamu ennamba yo ey'essimu ng'onyiga nti next. Bw'onyiga ekigambo next ng'ekusaba ssente mmeka z'oyagala okugula. Kati ng'oteekamu ssente zo ez'empapula tekikozesa binusu ekyuma kino. Kaakati bw'omala okuteekamu ssente ng'onyiga next. Bw'omala okunyiga next ng'onyiga ku kagambo pay akategeeza nti sasula ng'onyiga nti pay. Era olunyiga ekigambo pay ng'ofuna ka receipt ko akakulaga nti ofunye airtime wo ku simu. N'aka message nekereeta ku simu nga kakulaga nti omaze okusasula airtime wo obw'olukumi ku simu yo. Aka message
kajja mwenna mukirabye naguze airtime wanusu 10 ng'olwo maze ogula ka airtime kange era kati wendi nsobola okuba akasimu essaawa yonna kajjukira ekintu kino nkikola essaawa yonna oba 9 gwa kiro oba 10 gwa kiro essaawa yonna kasitamba nga nsanze ekyuma kino kati nsobola n'okkuba essimu oba kitegeera sitakudde sikoze ki si byabudde nti ate kati obudde buzibe bagaddewo sirina wengenda kugula airtime no ekyuma kino essaawa yonna ate services zino zifuna mbagirawo eyo yenkola eya PayWay kukwanguyiza kusasula bisale kukwanguyiza kufuna services mu budde wonna woyagalidde ate mu bwangu obw'ekitalo. Mukulike ate mukuyiga kakati essaawa eno gye tutuuseeko ya kulaba ba agenti baffe abo bembeera nkugamba abalina obuuma obutono obuduuka obwo bwolaba obupande nga buliko PayWay obuduukaduuka obwo oba ku petrol stations wosanga nga waliwo akapande aka PayWay wabaawo obuuma obwo obutono agenti waffe abuyina kati ye gw'ogamba ennamba y'essimu n'osasula byonna by'oyagala n'osasula DSTV era kukuumaako n'osasula internet era kukuumaako n'ogulako ne airtime. Kati njagala tugende nga tulaba abantu bano nabo batubuulire enkola eno eya PayWay eri etya obuuma buno bwo bukola butya kuba mbeera nkugamba nti bukola emigaso gye gimu ng'ekyuma kino kyaffe ekinene kye tuliko kati katwogereko n'abantu bano batuwe endowooza yabwe oba obulungi obuli mu PayWay ate tukomewo n'abawanguzi baffe maaso awo nga bwe nkugamba bulijjo nti ate enkola ya PayWay tokoma kugikozesa bukozesa naye mulimu n'okuwangula ebirabo byaffe mubimanyi abantu bawangula airtime emitwalo 3 abantu bawangula DSTV basasulirwa omwezi mulamba nga gusasuliddwa ate ne internet era nayo bafuna omwezi mulamba kati katusooke ne ba agents baffe bano babenga batubuulira PayWay eyamba etya gwe muna Uganda andaba essaawa eno ku TV yo okwanguyirwa okusasula ebisale byo. Amanya gange Nakatya Shifa omuntu aba yagala airtime kale kakola nnyo okwegamba singa omuntu ajjanga amanye namba ye muwe akuuma kano n'ateekamu enamba ye ne muweeyawo airtime agirawo instantly ku simu ye. Kawungulirwa muntu kubanga muntu kati eri embeera y'okuddawo okutakula akapapula yali nga tuyonoona obudde olumu akapapula akakuyulikako naye wane you just have to insert in your number then airtime najja ku simu yo. Ebiseera biri abantu batera nnyo okufuluma n'ogenda n'ogula airtime naye kati system eno empya eriwo omuntu tolina kusituka kuva ku mmeeza yokukola kikufuna airtime. PayWay balina system eri web based gy'osobola okukozesa n'oloadinga airtime okusasulira TV zammwe zi DSTV zonna system yonna weeri datanet ne PayWay tubaleetedde system eno enyangu gyemusobola okukozesa ejjo byanguya okuloadinga ku services ezimu zemukozesa mu daily life. Nze Priska ndi wano ku engine petrol station sa Apollo. Akuma kano kaina very many users. Kasolo sindika airtime all networks and at any price. Zona sente zoyagala oba 10 oba 5 kasindika. Then osolo sasulirako fees za DSTV, GoTV, StarTimes byonna kabikola. Kyangu nnyo katugambe kati abantu abamu abatalina budde bwa kuscratchinga cards ezo. Just atepinga mu namba customer lo kuntepingira mu namba ne mubuuza ne cent ne bwagenda kiboke. I just nimusingira busendingize airtime n'agenda amufuna ne bwaba yagenze dasolo mufuna. Bakasoma bonna abali around this place basolo kujja wano ku engine abali wa around Sapolo wa Makere nankulabye ebitundu byonna ebiri around basolo kujja wano ne mbayamba wano ku engine petrol station sa Apollo. Waliwo enkola eno eya PayWay. Amin Patel. Yeah, in Patel. Which place is this? Kabalagala supermarket. What? This PayWay is very good. You know, he has all networks plus DSTV plus Star TV, all internets, InConnect. You can pay all those things? Yeah, all. You can pay. And very soon these guys they are planning for water and Umeme bill also. Okay. So that is good for customer. Just customer they come and they tell me numbers and within 1 minute everything is fine, there is no problem. Just the number? Yeah, even bonus also is there. In UTL you load 10,000 you get 10,000 free. Okay. So all facilities are there. Okay. And you know in scratch, when you scratch, you badly scratch, numbers are missing, then you call customer. Not scratch. There is no scratch, direct Machine. Sure. direct here machine to in direct mobile. Okay. So that is best for customer I think.
kakati twagala tulaba ate abawanguzi baffe mukimanyi bulungi nnyo nti bwe tuba tuyiga enkola eno eya PayWay ate tuba n'abawanguzi abantu bawangula airtime wa mitwalo 3 ku simu zaabwe abantu bawangula mwezi mulamba ogwa DSTV nga babasasulidde free amulala n'awangula internet era mwezi mulamba nga basasuliddwa byabwere naye kukozesa kyuma kino bwe ka receipt kojjamu okatereka buteresi kati n'olwaleero era njagala tugende maaso nga tulaba abawanguzi baffe abazzi bawangula mu wiiki eno sebamanyago bampita Alan Makoba kati bulira omuntu akulaba ku TV okwo wawangudde ki Alan kubyuma bino nawangudde internet ya connecting omwezi mulambo gwa inconnect kubyuma bino bya PayWay kituufu kakati omaze ebbanga kinga okwesa ebyuma bino bya PayWay myezi ng'esatu kati myezi 3 kati nnyonnyola mu bumpimpi ebyuma bino gwe bikwanguyira bitya mu nkozesa yabyo ng'osasula ebintu ebyo kati nga internet bino ebyuma binyanguyira mu ngeri nti bw'obanga oyina sente ng'oyagala gula airtime oba oyagala kutoping up internet yo teweetaga genda ku dduuka lyennyini oba mu supermarket osobola okukozesa kino ekyuma ate biri buli wamu ate byangu bya kukozesa kati gwe wabadde oli awo tubuulire mu bumpimpi wabadde oli awo ofuna message mu buwanguzi bwo bampereza message ne baŋŋamba mpangudde internet ya connecting ya mwezi mulamba unlimited ne bankubira akasimu ku makyanzi gy'ekimu ekirabo kyange kakati njagala obuulira omuntu oyo akulaba ku TV mumuzzemu amaanyi omugambe gundi gwe waliwo gw'omanyi omubuulire nti omubulire kale ku birungi ebiri mu PayWay obakubiriza okukozesa ebyuma bino ebya PayWay kuba byanguya nze wawangudde ekyo kyawedde oli mirembe gyo kati tubuulire tukozese naffetu kituufu bino ebyuma bino ekyokusooka biri very user friendly byangu bya kukozesa ennimi zonna kweziri bikola ebintu bingi osobola okusasulirako amazzi osobola okugula airtime ate bitwala ne sente ntonotono tebiti so expensive tebisaba sente nyingi otekamu n'olukumi nojjamu kyoyagala so nkubiriza abantu obikozesa aba mu kitundu ki baako boyogera ekitundu kyomanyi ogambe nti mugamba oyo aganye okugira ddala wano awekisaasi kiwatule ntinda ne kugundi actually ntinda Michael Akampa gada tuomuza bagayi bagende maaso tweyanziza nnyo omuwanguzi waffe wa internet mumulabi ono yafunye omwezi mulambo gwa internet naye nze mbeera mbagamba nti abantu bakozesa bukozesa byuma bino bya PayWay ne bawangula kati goba okyali mu muzannyo abantu bonna bakozesa enkola eno eya PayWay ate ne bawangula kakati omwami ono mumulaba ye yawangudde DSTV era naye katwogereko naye atubuulire ku nkola eno eya PayWay ate yawangudde atya Sebo, how are you? Fine, thank you. You okay? Fine. What is your name? Guru is your name. Yes. So now you tell us what you want with PayWay. 1 month free subscription of DSTV. 1 whole month free subscription of DSTV. Oh my God. With PayWay? With PayWay. Now you tell us what good thing you know about PayWay. PayWay is very good. It's very convenient, and I urge everybody to use it because it's safe. It's safe. So how long have you been using these machines? For 4, 5, 6 months. I don't know. I can't remember. 5, 6 months. I've been using it. And now today you have won 3 month subscription for DSTV. Yes. I want you to talk to some people who know you and they're watching you on TV right now. Yes. To encourage them, please, to use. Please use it. Yes. Please use this machine. It's very convenient. It is very safe. Don't think that this machine is going to take your money and your money is not going to come back. Yes. It is being used properly. Okay. Please use it. It's very convenient, very safe. I urge you to use this machine. PayWay #1. Ate tuddamu tetulina gye tuddamu omusajja mumuwulidde abategeera olulimi olwo muwulidde lwaffe lwa lunansi kakati katugende mu maaso ate nga tulaba n'omuwanguzi waffe wa airtime ate oba nina essanyu lingi kuba abawanguzi b'olunaku olwaleero tubasanze mu bifo byabwe gye bakolera buli muwanguzi waffe yawangudde mu PayWay tumusanze mu kifo gy'akolera kati omuwanguzi waffe wa airtime emitwalo 3 nga bwe mugimanyi ye tumusanze wano ku Garden City Sebo tusanze okulaba amanya go Sebo amanya bamuyita Omala omuntu ali ku TV akulaba mubulire wawangudde ki wangudde airtime sente mekeza emitwalo 30 emitwalo emeka 30 Omala yawangudde emitwalo 30 egya airtime kukozesa PayWay kakati Mr. Omala njagala oyogere n'omuntu akulaba ku TV otunule wali ku TV kuba bakulaba obabuulire wawangudde otya airtime ono wangudde airtime ono wade kumbikisula kibi bintu ya PayWay byuma bino byonna kati tubuulire atambula bulungi nnyo teri yakubeera mu line teri yakukola bikibiri bintu atambula yonna kaki bali suppose kutambulamu kati ebyuma bino ebya PayWay omaze ebbanga ki ng'obikozesa nze natandika kukola bino ku 12
November 2011 okuva mu 2011 okutuuka olwaleero paka olwaleero obadde okozesa ebyuma bino ebya PayWay bulira abantu ebirungi ebiri mu nkola eno eya PayWay ebinyuma y'abasajja bano teri kitobeera mu line buli bintu byonna n'oteeka sawa gyojja n'oyagala n'oteekako n'okufunako ki kugenda mu tereko tereko yakujja n'obeera mu line n'okola ki teri ku wastinga time buli gyojja yonna n'oteekako n'otugenda otandika bibyo abawanguzi ba PayWay mubawulira beeyogerera nga bw'okimanyi nti tubeera ne promotion zaffe zikyagenda mu maaso olwokuba olwaleero nti tuzze ne tukolera wano ku kyuma kyaffe naye promotion zaffe zikyagenda mu maaso era promotion egenda okuddako tugenda kugenda mu Kigunda abamanyi obulungi ekigunda kirina kivubo naye tugenda kubeerayo n'enkola eno eya PayWay nze kennyini nja kubeerawo nkusomesa ekyuma kino era nkusomesa emigaso egiri mu PayWay mu nkola eno eya PayWay ogende maaso nga naawe ofuna obwangu mu kusasula ebyo ebisale byo byolina okusasula buli mwezi kakati njagala nkusiibulire wano nkugambe nti Mukama Katonda akunkuumire ate tusisinkane omulundi omulala era tusisinkane ne mu Kigunda era nga nkusomesa enkola yemu eya PayWay musigale nga mulaba TV eno mweraba